ne bali abawala mbukati bannange najja ndi house girl neva mu house girl n'entandikwa siika paani sente za flampeni wazijjawa tunnyonnyolemu nti waliwo eyankwana ku kyalo oba boosi wange taata wewaka yandya nampase eyo paati tebagyogera kati kasita togyogera nze obaye kasoera I started with a few clothes nga nzitundira mu bbuutu y'emmotoka gwe yayina emmotoka you started with a few clothes yayina emmotoka lekera ebyekisino omanyi wanange natandika ne kabotika kati nsobola owulira agamba nti twalinga abantu basatu ne tupangisa akaduuka oyo story ye njajja owuliriza naye naye alina okumbuulira abantu abasatu ye yayitawo atya banne ne basigalayo kitegeeza waliwo eyamukola wano n'amuwa capital n'amwongerayo yes tebaagala byogera kati olaba basire queen tebava ku nnyonyi naye ng'omanyi omuntu ajanaga nti ndi Spain omanyi abantu beba visa za Schengen gwomanyi bank statement gy'olina okuteekerako naye n'omubuuza nti miliyoni 3 gwe wateekerako gaavaawo tasobola kugaa nti sugar daddy yatuteerayo fembi tugende takyogera okira kyeggamba kati awo bamisiririnze buno obuwala waffe kyakola njagala bad black yaggambirawo tubba twetunda oba okiteya kyeggamba kati nze nina byesitawuliriza era oli baatandika onnyumya emboozi awamu tosooka kuzimba nnyumba ya waka sooka ozimba ez'abapangisa nze nga nsirika kasita mbiwulira nga nsirika ayina ensonga ze kati ye waba ayagala z'abapangisa azizimbe Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Bane kukuwa kugga. N'otugamba nti obuuka emiguwa. Omuguwa nti evviivi lyayiika. Sorry. Evviivi lyagaana. Ate evviivi be ligaana kaba kaweddemu. Neekyangamu nga nkyasobola okubira bboole wano muwoze waayo. Kale, hi lovelies, welcome to Love Life. Doing Sasira Ndine Baby Kuku. Zemita Baby Kuku. Yes, Zedi Baby. Kuku. Yes. First of all, we have beef a bit. Kuku, I'm your friend, literally, in my head. Yes. Inchibaje biba bigenda amaso mbambira couldn't you send me a message of talk and talk malimbira bakali fine talk and talk nenda bafaiza ngazele ngaba kuku na nerabira twaita abantu batini kati nza couldn't fit and I did make the guest list bangano gikola ngamanya nangamba jaita wano buli omo bichi era abamu twabateekamu mchaba nangamba tikijja soboka naye nga abakulu bakutte wansi ne waggulu Otegeera. But congratulations. Thank you. 15 years. 15 years. Yeah, it's not simple, but yeah, here we are. And, but how long have you been at KFM? KFM. You joined which year? Na joining anga tugenda move 2015. 2015. So that's literally like 11 years now. 11 years, yes. Wow. But yeah, 11 years on radio. I think I started radio in 2011, must have been 2011. Nalimba kusomero. Wow. 2011. 2011. Yes. Nentandika. Wow. So 2011, 2021, that's 10 years. 15 years now. 15 years. Yes. I think that's, yeah, nibanga diembade mawulire. Practical, more or less. Oh. Yeah, more or less, because we have seen that internship. Yeah. So yes. Naga, I think naingira. 20. I think that was ngabe 2015 na nasoka mu weekend show. Ben mwine. No jango chizima mpola mpola. Mpaka banteke ekirawo. I have fond memories of NMG. And some of the things that pained me a lot because NMG was my home.
I know. It's a place omanyi wali okoleddeko ekifo nga initially no mu beginning ng'abantu bakuyisa bulungi baffe twagenda ku monitor awo yes waliwo amateeka nga gali a bit strict naye nga bomanyi any other new place nga mwakajjawo wabeera those small things but the moment we gelled things kwanze kati olaba nze all my life awe nkoledde newe nali nga nkola ku red paper abantu bayite baagala bayita boss nga bagala by their name ebintu tebyali nga fomo mbu okulaba MD ate simanyi nakola kya you walk into someone's office baba ali free n'oyogera naye n'omunyonyola n'omugaa nti kino kiribe kinebe ekiti n'ovaawo n'okola ki n'ogenda so I found working with those guys a bit smoother. I know. Sabanjako sente ku monitor. Abali basasulira. Omwezi nga bugendo yingira 26 28 awo nga sente bazitaddeyo. You know, ate ne byenali nkola ne banjirawo omubiri. So I think it's one of the best places I've worked at. Yep. Yeah, until of course when again I'm in ebirala ebyagezaako kuncankalanya. But I'll always be NMG. So nalabye nga babagaddewo ne mbalowoozaako. But what the shock of our lives times nze by the nine ku ex nali banyasaaga. Zaina samukaaga onenda batwite. And video monitors going to be shut down. Ngamanya byakutenga ono Mzee has given us a go ahead. Yes. Nagama in fact we are moving now. Zingamanya byakusaaga. Ngendo kera kumacha nga we are under siege ne ekyanshokinze nnyo nyombi tendo not to know anything yaze regular nga baba nange have had them nabuuza ye twade tumanyi gwe head bino byakuyiseko bitya do you know they whatever there was a power shutdown at NMG bajja kamantoza bategeera nti ne baga kati katujjeko amasanyalaze nange nengamba nyombi tembo musajja wat anti kati nze nange kyenadde ngamba wali nti you know if you don't follow the due process that's where the problem comes from that's where it becomes a witch hunt because now you see I know the people in power may not want to say we don't care, we don't have to justify ourselves, we've done what we have to do but the thing is at some point because we are all in this country sometimes you have to do things in such a way wewerekerawo nga kyewerekeddewo si kya by force because kati sawa eno fenna tuli mu kutya we are all saying we can't say this you're not a solar but deep down in our hearts we all know what was done was wrong. Oba kitegeera. So if they had gone through because kati what makes matters worse kyekyo nti UCC nayo temanyi nabe nyombi temo ngayogera naye nga tamanyi. In fact, I think I would have rather yandisose kubeebuuzaako n'abagamba nti kati banaye tukole tutya kuba ekyo okimanyi nti ekyo kiyinza okumazaawo omulimu gwe ekyo kyokka kwa yalaze loopholes nga nyingi exactly so kati nze ndowooza yandibadde ajja buzzi n'atugamba nti I've having a conversation with so and so. Okitegedde. So things are yaze nalagira ddala nti bannange ekigenda amaaso nange kinkanze kati awo fena kituleka eno nga twebuuza nti problem eri ki kuba tuyola UCC can justify negamba they violated these broadcasting standards biki you know bwe batyo. But for them they also want to know what happened exactly, what triggered the whole thing. Kanawo tebakimanyi. So I think going forward abantu baffe bali mu buyinza it is okay you can want to you know but olina okulekawo space olugiwo olulekera nga luggule okujustifyinga waki ebintu ebimu bikola ki waki ebintu ebimu bikolebwa naye kati mbadde njogera I was speaking on my morning show that I do nga ngamba abantu kati naawe ngenda kukugamba kati wano we muli mutandiko nnoonywa mwenda plan B already gw'ogiyina wano kankubulire reality check yaze anti zomanye ebyange nkola casually wensobadde ngamba mutyaba leero kale katukole olusi yanzijukiza ngamba ye kale kanzije tukole ngamba tukole ncha ne reality yaze ngamba nayo manyi and Cook has been saying it into you people wake up
Nawe if it wasn't for this toba kumforcinga eddo kujeno banade sina plan B fina tulete tuna plan B abasinga kati abantu balina okumanya ate plan B soko jije kukubaggalawo there is bachita batya restructuring that has to happen. True. Because even by the time we bagenza okuggalawo business ebadde sinnungi. So kati ndozanga bagamba baleta wait for the end of the year babagamba take over ne yazze katulinde Otegeera. Yeah. Kati right now balina okukola abantu balina mind waliwo abajja okubeerawo abatagenda kudda. True. Especially if within a month you guys are not open. Because then kati jukira board egenda tuula leero. Inokubanga already ku Zoom batudde wako Google Meet. Kati ojja kusanga baliwo abagenze Nairobi kwogera bino discussions byani but omugagga yennyini ejja bagamba kati n'okusala cutting costs kubeerewo bati emirimu gigenda kuggwawo Otegeera. So that is why don't you do features like use your social media platforms, do features. Remember abantu social media they don't even post anything. Webale nnyo. Bali kuli Justina scrolling reality check yazze nange nakyo. Era if it wasn't for this can't kukusinga ndi waka. Otudde okaaba weebuuza ekiddako. Influencing gigs over with their once in a while but for the last time they closed twali tutegeka Ben 10 eyokubiri. Wow. Twali tugitegeka nalina aba Kibs Media tufunye waliwo aba ebyokunywa bagali mata. Tufunye ab'ebitabo waliwo abayindi balina amaduuka ku Nassau bali bakola scholastic materials nga tugenda twalitandiseko n'okugenda mu masomero. I think it was around May when they closed. Abaana activation zitandise ogendayo tusasudde kiwaatule Okitegeera ne baggalawo. Fortunately ndoza batugulawo ba June nga gwako ba July ne tusobola pushing a campaign yawo egenda otuuka mu August ne tweyiwayo. Naye away from that kind of kept me busy because abantu when nali partnering nabo bangamba jangu tugirenga okola naffe wano biki Okitegeera. Kati naye natula wansi n'embirowooza mengamba kati abasajja bano singa tebabaddeewo mayemba nengenda kuba ntuula waka buli lunaku. Okeera you know. Ate kikozayo wali Sendi kye yagamba. Sendi alina ekintu kye yagamba n'agamba nti omanyi there are things people don't understand. When we say global village kitegeeza ebizibu by'Amerika naffe tusobola obifuna wano. Ebizibu by'Abazungu by'Abawalabu for example kati tuyina lifestyle diseases ezisinga okutta abantu. Ennaku zino naffe tuzirina sukaali, pressure, simaya kidney, liver biki ebyo bityo. Luli nga abantu bafa accident ddogo okubatta masimu masasi biki ebyo. Kati saawa eno lifestyle diseases. Kati awo ne tuvaawo. Kati era mu bizibu bya global village mwe muli ne unemployment. Because today people are working for a million. Million temala. Naye kati ojja n'olowooza ku investor nannyini business nga naye yagikola ekirooto kyagamba nina okugulako ku n'emmotoka mu business yange. Okitegeera so kati olwesanga nze nali simanyi nti mu Uganda abantu bakola shifts. Ne shift mweziri not on the same job. Apart from bano ng'aba restaurants bakola shifts. But there are people ne mu saloon. Omanyi nti kati saloon zikola day trans night. Anti omuntu ajja n'akola kati nga bola wano nti akola 9 to 5. Ate at 5 banyuka wano n'agenda n'afuna watandikira at 7 paka midnight oba 10 ng'acapawo. Weebiri nnyo wano. Kati ffe tulina abantu betukola nabo nga azuuka saa 9 n'asukka n'agenda ne basala endibooto oba ne batikkula n'avaawo n'ajja wano Okitegedde n'alyoka agenda ku 11 ne yeebaka. N'agattagattaawo. Kati mu Uganda osanga omuntu oli nga afumba mmere ku kampuni naye ng'alinawo ka catering service. Okitegedde nti yes wano bamusasula omwezi miliyoni 1 oba 2 naye alinayo ka haso ke kali gy'afumbira emmere akamuleeterayo extra 700 gigi bejja n'afissaawo 7 na bwotyo n'osobola okugattagatta obuki obulamu. So kati abantu bonna naddala baganda baffe abali mu mawulire bw'oba osobola okukola website gikole. Bw'oba osobola okukola Facebook yo osobola ogimonetizinga.
bw'oba oli mu field n'ofuna omwana akufilminga nawe bw'oga kuŋŋaanya kati ogenda okwesanga nga Facebook ekuwaddeyo $100 za miliyoni 3 bw'ogattako miliyoni 2 ze bakuwa ku mulimu oba emu kitundu oba emu ogenda olanga you're living a relatively comfortable life. So it was a wake up call. Let me hope people have woken up. They have. And actually I saw some people ngabaga max ku ex nagamba kama yawako kwa magezi balekerawo ebyo ebintu because you pushed yourself, you know, walemezaamu kuko toba kwangu nga walemezaamu toba kubanga tewalemezaamu nga you're also selfish. Kuko singa oli eno weka nga totugaba benefits of which I want to applaud you for pushing your godfather. Regardless backlash nagambye bambi musajja wattu I'm like bambi bamuleke lwaki abantu batayinga nnyo age ku social media abantu kitegeera no society yaffe problem gyeyina abantu ekisooka bali entitled. I know ekyokulala abantu banaku. You know that stupid entitlement people think ebintu President Museveni byatera okwogera kati obiraba eno mbu nga washeba waamu abato but the question is babato bakoze eki ekibaweesaamu naddala kati ngeno mu private sector because mu government yosobola kitegeera nti people have to serve and go after some time okitegedde but you know what are you bringing to that table like cheche mugeno kulawo. Thank you very much. Apart from being in that position now most of those people abavuma ndawusi bw'omubuuza gwe okola ki tayina tewali bw'omubuuza taata we akola ki tewali tasobola kikusongerako okitegeera kyeggamba just balina jjogo n'akamanyiiro nange bwe ndowooza but society nga bwe nakugamba nga bwe mbadde ngamba wali ku ky'emirimu n'okkola tekyalina age. Thank you. Nebwera abasajja bakola bali omulala omusajja ngali myaka 6 ali ku podcast wali akola atudde akola ate social media eyambye nnyo naddala abantu abakulu kuba tokozesa nnyo maanyi osinga kukozesa bwongo naye abantu abamu of course nze nina abantu bendanga basiru baagala tukulete tokabilite era ndawusina mwana ndawusa abantu tobawa maanyi there are people in this country that want validation. I know. Yeah, there are people omutunuulira kati nze ku X ndabe nalaba ng'oli anvuma ng'oli agamba boycott Kasuku nabiraba kati nengenda nina kyenkola omuntu ogenda profile ye n'olaba ku mikwano gye n'obaako gw'obuuza mutual friend gwola nti ono amumanyi naawe omumanyi n'omubuuza ogenda okulaba nga omuntu nga n'ogamba nagera n'okulaba abamu bali babuuza ne bagamba kale jokes aside oba whatever feelings aside what did Kasuku say that was wrong abamu nammwe mu mutima mukyogera lwakuba you can't say it out like Kasuku abagambye ekiriwo kale fine maybe some morning but you see also emotions for me what I understand and the reason why I didn't reply most of those people you didn't respond is that it's okay nayiga but when you don't say nobody is going to arrest you for something you didn't say. So when you say what you say, your opinion, because I know that it's going to rattle feathers, these days I usually don't want to respond to everything. But in that instance, I got to understand people's feelings. Well, you know, it is understandable. But then also there are people benaraba abamunga bachiwadde omuliro naye nga boycott nengamba kati bano benaba wamu tichijja kuggwa okitegedde because kati what we all need to understand is that when you give opinions are like bombs buli omu alina amabina ge okitegedde kati ate bw'otakkiriza bw'oba owadde endowoozayo n'otakkiriza muntu mulala kuwa yiye obeera okoze bubi problemu yokka eriwo nti abantu bava ku opinion aye ne badda ku kirala otegera kyeggamba me when someone wants to say dodo yadde kumpewo n'akola ensobi bw'otandika ovuma dodo kati labayo agira omuntu omunene agira sima biki now awo tuba tuvudde ku kkowa. However, we can discuss what dodo has said. Now the biggest problem today, there is a man I was talking to on the so many people who talk to me around, you know. Nanga anti
bw'onootandika okwegoba n'abantu tojja mmalako. The moment someone moves away from principle n'atandika ekirala nalaba oli ng'agamba mukati Kasuku olw'okuba wa NRM yagamba ali untouchable. Nenze siri wa NRM. Tochogeranga nako. Olw'okuba ya meetinga president. Alowooza ali untouchable. Olw'okuba amanyi Natasha. Kati Natasha gw'oleta mu bino ebintu. What if I tell you I've never spoken to her away from there? What are you going to do? So there are things botandika obiwulira kati ne wano nataddeyo post and by the way this is affecting so many people and the reason why you see some of these guys are acting like this it could also go back to there nti omuntu ne baba awendo kati nalaba Kazola nga awendowooza ye agamba ye Matembe ne bamukwata kati Kazola naye kamukiwulire bulijjo temwogera be glad nti kati ayogedde. Perfect. How do we now push Kazola to our side? Because bulijjo tetumugamba badde kiraba kati akirabye. Oba otegeera kye nkugamba. Yes. Ne kati bano abantu bo baagala bo kukuteekako ku kinye kati naawe kwokirabe. Oba okitegedde. Yes. Now kati ne kikuleka awo. Nange by the way nayogera ekintu innocently ne bava ku mulamwa n'atakinga you body nadda ku bodeyo n'atandika okugamba nga. Now that is the biggest problem we have. It's the biggest problem we have. Nze nakomenti nze ku gundi ku posti ya Nyombi Temba. Actually, I reposted it and I just put like EH. I was like because I was also wondering I know. How does he issue a statement? Now he looks clueless. I know, like, you get what I'm saying? He's in shock like all of us. Yeah, he was also like, you know. Now an idiot came and said, Kasuku, ndozora muri mu government, muri mu government, you know I know those things. In my mind of minus, you know, all the trash he said. I was like, nechiche na kali mu government here. Tewali. Tuchalinze Sente tezinatu. Otegeera kye gamba. Because I asked, because you know there are things people say and you're left dumbfounded. I know. But I'm like, anyway, people are like that. You cannot come and say. Yeah, so for me I see them. Nensirika nembireka nayenze kye njagala ogamba abantu nti we shall get to a time. Nga buli omu ali actually ndowooza kati wetuli. Every man for himself, God for us all. And that is dangerous. Exactly. Olaba ekintu ekigenda maaso gwe n'osirika n'ogamba ne Moses bwe yali nga ajjayo Abayisirayiri waliwo abaali tebamukkiririzaamu naye yagenda nga bano abasooka okujja ne Yesu yagamba bano abasoose kantambule nabo olunaku olwaleero Abakatuliki bangi nnyo Vatican is a state of its own naye nga yatandikira ku muntu omu eyatandika n'amatizo ono n'amatizo ne wabawo abaawakana ye n'agamba abaliwo katutandike ne bano. So buli muntu for whatever cause you have begin. Akwegaseeko mwegatteko. Oba kitegeera kye ggamba. Bali bootayagala banaagenda otuuka olaba nga you outnumber them. Oba otegeera kye ggamba. So that is the biggest problem. But that is life. Some things you see, you live there and you go on. I know. Tukanoga nti ngenda fatine. Kangende no gano. Era basaba ngamba lase ngo abana go people overjudging me ndiye no nkola kantu tegange ate Luganda bikino gamba do no da opinions abantu ate olina bakojja bawemula ate bonna ogena opinions abantu no want to do anything nemba vaako ninga mujja kwogera olaba aba abantu olya jana ganti dodo abo nga bawemula neta kuwadde what is the option banza kati njagala nnyo owulira omuntu agamba nti Kasuku wakyaziza Dodo byayogedde saabitegedde but me I can give you better content. Now that is a step forward. You understand? Yes. Because you who is criticizing it is okay. What solution? I don't want criticism without a solution anymore. They want resourceful criticism. Olya gambe nti Kasuku nedda nze nkulaga nsobola okuwaayo interview. Because there are people who are doing these things. Yeah, they are there. Yes, they are there. But of course not to say that abali eno tebakola nsobi nabo bazikola. And you can address them in whatever you want. Ate one man's meat katika mbabulire. Let me even tell you kuku. Those guys abamu aba criticizing, they even watch those things. Bulungi nnyo. Then they come here and they start criticizing. But nange mwayogedde ebigambo noga please. They come.
Byebyo. Kuku Rasa wo yabadde ki? Naganja kale nkiba tonabitegera but Rasa tava ku Nashigulo. Mbimanyi. Nashigulo yabimpeereza I think on Friday night. Okay, why doesn't he move on? Why do I feel like kwali wadori ayogera ku byeddugo, I don't know whatever that is. What is going on? Lwaki muntu tamuleka? Oba Nashigulo yaloga Lwasa. Oba bagende bonabona eddogo kati liri mbatabula bonna ababiri. Nakyo kiso. Eka Nashigulo yagamba mu ddogo. Yagamba mu ddogo mbotoka zino yazitunda onamulemeddeko bwe ndabeka video wano. Kwa nasosokola police gunde ekiro ngamba yate police. Yabimpeereza ku Friday. Naye nga ndi mu ndongo. Nembeera kati ate nadde ndi awo neggula era n'abimpeereza. Naye nga ndi eyo nagye nabadde nga ndina emikolo gye ndimu. Ne muga nja kuddamu mukubire natuuse wakasanga 5 nga nkooye. But today ngenda gezaako munoonya. I need to find out. Kwanza yangamba Lwasa ali wano ku gate yange. Ebisikadde nampeereza voice note. Voice note nenzeeweereza. Nashigula amanyo sangula. Era nali nakamalawo n'asangula. Nina WhatsApp kwe naziteeka my private line. Just in case. Nenziteekako ne ngaawo why. Just in case oddayo naye sinanazuwuliramu. Era ngenda kuddayo nziwulirize. I don't know what's up with my guy. Because the last interview you had, I was like, good for him, good for him. Ngatulaga nti waliyo omuntu ali eyo waggulu oba whatever. Waliyo yaliyo. Lisobola okuba nga ddogo. Obaye abakazi baloga abasajja ate ne beerabira. Ye n'ayitamu ne yeerabira omusajja omwanira okinga. Okitegeera. Yeerabira omwanira okinga ng'ate yamutuzza edda. Kati awo ne ziryoka zidde okunywa. But I need to find out exactly what she was saying. I know. Neyo video yennyini sinnagiwulirako. Navidaloli wano ng'ayomba agamba abadde wano n'agamba bwenfulumbe bweti n'agamba emmotoka yiyo wuyo mwetegereze lwaki tonvaako natunda emmotoka zange zonna nengenda simanya neeyambulule bye wanteekamu buli musajja gwenfuna simanya ekintu kimu buli musajja buli mukazi Nashigulo yabadde ayomba musajja gwebaka naye mbwe ekyo ekintu Lwasa kyamuteekamu kibambala nekibagoba nengamba nebiki bye beekola naye eddogo lino badde sikimanyiiko ajja kuyenyola ndowooza. But let me hope Lwasa will be anyway. That is serious. Kati ye Lwasa yabadde akimye ekyewa Nashigulo. Ati nange simpuza ddogo lyogamba. Oba he's never gotten over. You keep saying that people who are sweet, you can't get over some people. Ekyo nakyo kisoboka kuba kati nze olaba. I don't know. Twagenze wa Lwasa. One of those days twagenda those days nga nkyali Nashigulo. Yes. You know, as you grow older, care tends to take the front stage. Wakati fola bino bye tulimu wano otuuka kati nze leero nvudde eka sinywedde kyayi kwa ngenza ovaayo omukyala atutebaana ku ssomero ngenza okumaliza byenkola nga bagenze already nga saa zikonyeza ogenda abaana ku ssomero kati maybe nga yaabala we naakomera wajja kuba akyaliwo kati ngenza ovaayo nga takubanze benjize benti ngenza olaba obudde nenga ate leero tuli busy let me rush. So kati kisoboka okuba nga omuntu akola ki alowooza ajjukira America remember wakolanga bu video nga afukamira namwajuisi kati bwogenda okaddiwa kajjukira Lwasa abaana be bonna baavaawo ewaka waasigalawo muwala w'omu nene muwala we naye I think she's like daddy kaakole ebibye sijja kubeera nnyo in his space. Kati obeera weetaaga omuntu oluusi nga bugenda natuula butuuzi awo munyumyemu omanyi waliwo emyaka bw'oyingira emyaka 5 mu 5 6 oba oyingidde feezi y'okutuula n'onyumyamu ne mukyalawo ne mukeera ne mwetunuulira abamu abagoba ne baside chicks bwaba nga ali married n'agamba nkooye n'abeera awo n'alaba TV ne yeebaka n'azuukuka awo ng'omanya obulamu butandise okukutwala olwo otandise ogenda wayitawo ndowooza emyaka ng'ebiri mukongo gunnuma tokyasobola yimuka bulungi kati wabeerawo that care kati ndowooza oba Nashigulo gye yali amuwa simanyi ng'amulabirira bulungi nga kibbebi. I think he's missing that. Kasaba teekuba batette ennaku zino munaye pipa bita katusabe.
I don't know, I'm going to find out. Njakusooka awulira voice note ya Nashgulo, then be namala nkubireko ne Lwasa. Tulabe exactly what the problem is. Nakulabye kano kobadde owuliza bakakola ogaye muno toyagala mukazi kukola kikutekako maanyi ng'ayomba but tuyomba kuku. And sometimes okuyomba comes out of love. Oba maybe ngambadde kugamba nnyo nga datowulira. Nze byo sibyagala. Kati force kijoba okuno. Nze saagala mukazi anteekako maanyi. My entire life, in fact, I remember some of the run-ins I had with my jajja. Kubeera ddala nga ntandise ofuuka omuvubuka n'ebisigadde byava kunteekako maanyi. Nze by the way Dodo ndaba mpulira mangu omuntu ng'ayogedde nange. Okitegedde? Me when you come and you talk to me. By the way, the word sorry, I use it a lot. Wow. Because I'm a person, when you talk to me, especially my friends, waliwo mukwano gwange oluusi naye mukyamu. Nenga kati wakingenda kwegoba noona, and I just tell them omanyi nsonyiwa ekyo nakifunye bubi. Nenga nkimanyi nze mutuufu. Just so yeah, kati waliwo n'ebintu ebimu nze bw'ojja n'onyinyonyola bulungi no nga Kasuku, I'm not happy with this. I assess nengamba kati waliwo omuntu ajja naga asiri musanyufu na kino nogamba why kale nsonyiwa kati ne mu relationship nze saagala kunteekako maanyi no ate era saagala kunteekako malala nze nina okuba n'amalala. Why? Because you're the prize. No, not that I'm the prize. Why? But I'm the man. Oh God. I'm the man in a relationship. The mere fact that you accepted me, kitegeeza waliwo kye wandabako. Okay. Ekyenjawulo. Because kati abantu balina omumanya be mweyagalako wano be mweyagaddeko, then the natural order takes center stage. I know. The man. Okitegedde? Kati avola nze nkugamba nti omukazi nga ansinga ssente simweyunira nnyo kubanga alina byajja okuŋŋamba nga mu butuufu bwa byonna tugenda irwano oba nja mmukuba. Okitegedde? Nze kati omukazi tasobola kunkubira simu kuŋŋamba kati oliwa nga tonnajja waka. Nze mutabani wa Namukasa. Bemba mbadde ntudde kyanja mu tawuni ngenda gayaaza. Ate weyongerayo neyongerayo bweyongezi olwo olunaku sikomawo naye kukuba nange kati nkubuulira kati nze mbyogera nga nze omanyi lwaki nze ngamba nga nze abantu baffe abasinga abali eyo beefuula nnyo nze mbyogera nga nze make sure you are in my position or even better to say those things. Nze waki mbyogera because nze neeriisa neenywesa. Okay. Okitegedde? Olimu ye position. Wensuula wange. Sisuzibwa. Onfunye bulungi? Yes. Neera nze nina abagagga bange ngera nabo balina ebintu bye baŋŋamba ne mbikkiriza. Naye nga sandibikkiriza but because they are in a more privileged position than me. Yes. Yeah. Naye ate era waliwo era abagagga abaŋŋamba ebintu ne mbigaana. Ng'olaba tebiri applicable oba nga gwe tosobola kikola. Kasuku alina okwesigazaamu akali Kasuku. The man. Okay. So sometimes olowooza nti okujogeba kuno kwa most men are saying abakazi batujoga nnyo ennaku zino abakazi batujoga because they lose that man in them. Yes, bejjako that, you know, omusajja yenna kati nze for me teri mukazi asobola kuŋŋamba mbo kati famire yo famire yange beba famire eno gye nkoze eyange beba yempisisa obubi njireka. You have tight principles. That's it. Because you see what happens, eh? I've been in a situation where vakubine ebyasima depression sima biki. Nali mbaddeko mu mbeera ng'omutima gunkuba kumukumu because waliyo omukazi alina ekintu kyakoze mwagala naye neebuuza kati nkole ntya. Waliwo the cat crossroads. Yep. Naye ng'omukazi akulaga nti ye w'amaanyi nnyo. Kati n'ogezaako to fit into what she wants. Naye ogenda owulira nga ayongera jjogo namuviirayo. Teyaddamu kundabako. Yali amanyi it is impossible. Kati what I want to tell you, I've seen people who are in relationships, now they are struggling.
to maintain sanity. Oh, that's a big word, yes. Because omuntu oli amukwata mbu kati omwana waliwo abagamba mbu nze nazaala omulenzi kati oli amukwata bulungi mbu yalina okwongerayo lineage ye oba ekoma ku nze ekomaawo. Ebyo nze tobimbuulira. Musimayo abaana I tell women, I tell men. Yeah. Ne mbaga nti wali obaddeko n'olabako kati olaffe gino emyaka gye tulimu obulamu bunyuma oli mu girlfriend anti yajja lw'omwagadde okitegedde noddayo eka neweggulirawo tolina kizibu naddala abasajja nga weesobola okusinga bino ebakumani kuba kati olaba oyawukana n'omukazi omugamba bugambi omwezi nja kuwa akakadde kwoteeka school fees noba ne kaadi y'eddwaliro ate bagenda kukubira bagamba ki wano oyinza mu wiiki oyinza ogula ebaketi bya KFC bina emitwalo gyo 14 kugirako chips ne bisoda okitegedde sima twagala genda sima kuwuga twagala kukola ki obitegera ebyo byonna omukazi n'alyoka akusaba kino n'akusaba kiri nawe ogenda omwezi nga miliyoni 5 zibagenzeeko mu byosanga naye nga gwe nawe tozirabako kiri tangible naye wano kati ebyo abakazi batiisatiisa baira bitiisatiisa mmwe nze sikkirizibwa kutiisibwatiisibwa mu bwakasuku bwange wano mu nnyumba yo sikkiriza era abasajja bonna mbagamba don't allow to be intimidated. Okitegedde waliwo ebintu ebimu byolina okukeera ku makya n'ogamba nti kino sijja kikkiriza nze siboggolerwa baŋŋamba bulungi ne baŋŋamba era madamu akimanyi we talk we don't argue. We talk when I come ate not on the phone ninda nzije ewaka bwemba ndi mu right mind yange tukyogereko kuba waliwo abagamba nti oba wakajja bw'otanaba nakutula omukazi n'atandika n'akwokya ebigambo oluusi omukyala sometimes it's understandable waliwo omukyala obusungu wemukwata nga kitu ajja kiyisa mu message nga maybe amanyi ono omusajja benna abimugamba face to face obusungu bujja kuboyiringa mu mulye n'akuweereza message neekuluma emisana lwonna obusungu ne bukukka ogenda otutuuka eka n'omutunuulira booti there are times when you look at your wife and you see she's hurt n'ogamba kabambi ekisa ne kikwata nene Kasuku naye ayitirira nga gwe weegamba naye nagolosi mpitawo oba nange nina wentula nenga naye oba mpitirira naye neŋŋamba yenze kyokkola tewali banenye namukasa. You say sorry or sometimes you just let it go, you know. But me I don't believe in shouting at me. Era abantu bonna abakigezezzaako n'obuzibu bwe nafuna n'abo abasipaaka bakwagala kunteekako maanyi naye Flavia nayogera naye. I spoke with Flavia, even when I was living KFM. I spoke to her. She was telling me now, we want to renew your contract. What? Nemuga sikyayagala. Nga ndaba gye tulaga abantu nali mmaze obbavuma nga tebajja kunjagala. Obusungu bwe baali balina bwali bujja kuba bungi. Nemuga no, don't renew namaze. Otegeera. Naye yayogera nange bulungi. Kati Flavia ne baba nga baali bamugambye nti fire the man nga she's dilly-dallying oba bamugambye nti kale give him a new contract make it a bit lighter so that abeera frustrated yagende engeri gyeyayogeramu nange even before she would say all those things maybe namanya nti ategeera awuliriza oba otegeera tegamba naye kati gwe omuntu ozze ondeekaanira ontaddeko embeera behind my back oyogera ate I'm the one delivering. I had to push back. Yes. So for me, I'm a person who believes we can talk about things. You come, you tell me your problem, we listen to it. If you agree, we sort it together. Very well. Yeah. So the security is amwebyo byakundeekanira
naddala ng'omuntu tulina bye tukola ffenna ate nange nze nvaako naye ate sikirwako nekitegeera neŋŋenda kukiddako kati nina n'abadde benalabye nga bagamba mbu Kasuku nali ku Mind Your Head podcast eyo nga ŋŋamba nti omukazi nze omukazi ansabe emitwalo 2 era mmanyi nakikubuuza ne ŋŋamba emitwalo 2 tekikola ewange tekikola nebayomba nebagamba nti gwoziina ate weeyogeza no but that is the whole essence anti bano it's about dating your level right yobadde otegeeza yes yeah ideally and what people don't understand level is not about class. They are two different things. Yeah. Okay. Because you see today China class is classifications by you know. Wakati nzengenda gamba dodo osanga omuwala nga sire queen. Ye nga alowooza class yange. Naye nga ate ayina ebintu byatasobola nakwekolera. True. Otegeera kye gamba. Aye n'osanga bano betuwolooza nti bakola mu butale simaya biki. Ngate abe yetuusaako. Yes, because kati nze nkubuulira mazima. Nze wano wendi sisobola kukwana muwala. Kati nze ne madamu. Nze madamu simanyi sente za Enviri. Oli. Nze nteekawo sente. Okay. Era mu bintu bye nasooka omugamba nze tebansaba sente za Enviri. Sima sente za kukola njala. Oba okitegedde. Nze benteekawo sente. Kati gwe plan. Yeah, because randomly nyinza okuba wana akakadde. Nenga ndoza muno omukazi ono nasemba ddyo mumwaye ku sente ntya wiiki eri nga kamuweereze ya 5 n'omuwa. Kati yene yeesootinga. Kati ye yamanya oba yagala kukola Enviri zenkanawa oba yagala kugula ngoye because sisobola kubeerawo ng'oli ajja kuŋŋamba njagala kugula ngoye. Kati ze nkole ntya. I know. Otegeera kye ggamba. Yes. But me the background yange eri nti nakula ne maama wange ne jjajja wange nga ndaba ebintu bye babyekolera. Okay. Otegeera kye ggamba. Yes, So buli wengezaako okulaba omukazi nze nina ebintu bye ndaba abakazi nga boogera ne nvaawo kuba nze nakula ndaba maama wange ne jjajja babyekolera. Nze nalaba muzeeyi waffe nga ye asasula fees. Kati nze sometimes bendawo omukazi abanayo yes oluusi okitegeera n'ogaanayo oluusi n'ogaana leero bano n'otuuka n'okola ki? N'osirika n'okivaako. Yeah, so engeri gye nali nkireetamu abantu gye balina okimanyaamu nti abakyala ebintu waliwo ebintu ebikuwewula. There are things that make you weak. Okay. They are like ngebintu nga bemba sibyekoledde omusajja agenda he's going to disrespect me. I'll lose my value kyogamba. Exactly. Okay. Like there are things waliwo ebintu ebimu nga kati for example kankubuulire nze mukyala wange mulaba nga alina enviiri empya era naye nkimanya nti yazijja ku ki kusente because ogenda laba bw'omwokyayo wano ogenda laba enkyakedde muki mu saluuni n'omanya oba otegedde kati gwe ng'omuwala waliwo ebintu ebimu sente z'enviiri nze nagenda okumaliriza okuzizuula an average Ugandan spending emitwalo 20 ku nviiri average le. Kati waliwo bano basire queen abeewanika n'agenda n'omubuuza ogwo omutwe gwo omukalu. You know, because for me I've seen there are ladies I've seen who are doing hair of 150 and they're still looking good. Oh yes. Oba otegeera kye gamba waliwo abakyala abasiba dread omwaka mulamba. Ne zibeerawo. Yes. Kati gwatunda obusolo sente ozijja mu busolo naye obwongo bwo tebukuweereza nti kanoonye ekisobola okubeerako 2 gano ngateeke mu nviiri akamu 8 nfune we investinga because obusolo bujja kukaddiwa bukaddiwa otuuka n'ova ku katale otuuka n'ova ku katale ng'eyayinanga amasimu kati naffe tulina abawala betulaba ng'omuwala wamulya dda noddamu n'omusanga yeesesa naye nga yina wano enkanyonyazize yeyo nomuganga okaddiye kitegeera nga mami kati ali forthcoming naye n'omugamba yakibabeera okyali awo omwana n'ayitawo mwana nga ebbeera imide n'omugamba mukwala tekijja kukola ki
Nomusikaza bwa Luganda nomugamba you be my sister. Sister. Okitegeera. Nga tukyalina gy'omutwala so naffe abasajja bwetutyo we grow old. Okimanyi ekyo? Tukaddiwa omukazi n'omusanga naye agamba nange oyo simulya. Kituufu. Tuba tunagamba sisobola. So kati kyekyo kyenkunyonnyola nti you invest. Now when you come to tell a man you don't have money for bakimanyi olalabaga sirina sente za pads. Yes. N'ogamba pads za kasanvu. Kati nze nakyali wange yaŋŋamba omuwala kasita amugamba nti mpeereza transport. Oba nti boda eri wabweru mpa sente ngende nsasule. Baazimuwa taddamu kwogera naye. Era bw'agenda osasula ye ng'afuluma ebbaala. Yeah. Kati ebyo bino ebintu ebimu tulina birekera abo abavubuka abo kati for me wendi saagala nti oba ndiwa oba ndiwa naye nina ebintu ebimu nina stress zezitasobola kudiiringa nazo. Sisobola kudiiringa na muntu ankubira nti mpaayo 5,000 nti mpaayo omutwalo. Oyo olina kuba muganda wange nemmanya nti muganda wange yes naye kati omuntu bwe watasobola kubeeramu na mutwalo nze naawe tunyumya mboozi ki. Right. Si mu bubi. I understand. People have issues and what, but I understand what you're saying. Where I'm at. So level okigiramu awo. Olunaku olwaleero kati nze ndiringa n'omuwala agenda okujja nga tutudde awo agambe naye olaba ggwe nina kamera gye nalabye musobola otandika ogikozesa. Oba nfuna bulungi. Kati abo be bantu bendi mu kwogera nabo. Oba nfuna bulungi. Siri mu kwogera n'abantu baŋŋamba mbu talina mitwalo 10 zikola njala. Kati bwe tolina mitwalo 10 gikola njala ongattako ki? Nice. So for me I am now I want relationships. Sizina ez'okwegatta oba ki but relationships zenfunamu. Yes. Oba kitegedde? Yes. Yeah. Ze njagala kati kyeki kye nadenga nti omuwala nga tosobola kubeeramu na mitwalo 2-3 zikola nviiri tugenda nyumya ki? Nkubiro ng'ambe nti njagala y'emitwa kati kiringa ne bana bagamba mama wange mulwadde. Nze bw'onsaba ssente za mama wo mulwadde sizikuwa. Ate za rent nazo sizigaba. Kati ogaba ssente za investment kye njagala nga omanyi kigenda njagala omuntu aŋŋambe kati njagala omuntu aŋŋamba nti enjala ennuma mpaayo emitwalo 10 ngende ku lunch. That's understandable. Yeah? That's understandable because then you get to understand maybe she feel good. Yes. Njagala sente nina ka business ka juice njagala kuongeramu. Njagala ekintu kyenkukolera nga naawe ogamba omusajja alina kye yangattako. Oba otegera kye ggamba. Naye kati sitole za maama mulwadde nziwulidde. Ate nga balimba. Kati kiringa bw'olaba ennaku zino abantu bampeereza message ku simu muba nange omwana wange agenda kola senior 4 naye tulina ssente. Unfortunately. Because omwo batubiddemu. Nkimanyi nange ndaba messages muno n'agamba asimanya dodonya bw'olwa n'abasaba n'engoye. Mugamba mukwali nga size tetuli size ye. Okitegedde? Mate dodonya ate kati. So I want people who are I want to deal with people who are progressive. I think you're right. Abagenda maaso. Oba kubira point blank naga Kasuku mpeerezaayo 10 ngende nnyweyo kabbiya. Oyo mutegeera mangu. That on ite no what now. She's going to have a good time. Nayagala okufera. Naye olina akufera musima. Lwaki okola enviri nga tolina ssente? Zisaleko. Yes. Muzisaleko. Hazisaleko. Muzisaleko. Nebaddayo. Walabe wedding yabadde oba kwanjula okwabadde wano ku Gundi omukazi nga omuwala nga munyivu over the weekend. Omuwala wa TikTok. Mbuza dad said mbusimanya mbono mukazi wa omuzi akayeta omusajja wa kusatu. Ne dad is that. Why would you say that on your own daughter? Mukazi mood nechuka. I was like that is it's okay. Nanga mood nechuka. Don't say that. Oba wanko wa. Family ziko ziswaza. Okay, maybe that. Chavola nti nze nali nkugamba nti kati nze kimu kye nina taata ne maama baafa. Toyina goswa. Siina agenda kugamba nti namuswazizza. No. Okitegedde group wabagamba mwe. Eyandingambye nti namuswaza bonna bonna baafa. Kuba abasooka okukwatako taata wo ne maama wo. Yeah, true.
ate bw'omala okukula ne bana abaakukuza yes babeerawo naye taatawo ne maamawo kati family ziko ndowooza taata yatose n'agaa nedda because okay in all honesty there are all indications of something being wrong with the lady. Cause namood change najjabya ne baganda ekirako n'omukazi mukambwe namulabye yatututu you have to be, how can you fail to hold down three men? You know, ngate bonna bakoze emikolo kuba abantu asinga bakola ebyo kwanjula, especially kwanjula. You're binding families true. Kati bakwatibwamu kensonyi ne bagamba kale oba olinaga sijja kukiddamu kambeerewo wano ne boyfriend girlfriend n'omuwala yalabika awooma kuba baaba ogw'omukolo omuntu akwata omukolo ogusooka ogwokubiri ogwokusatu tosobola kuba ordinary, tosobola nga bwe tukiraba. naye bad black abambi alina byayogera neŋŋamba omanyi awa advice n'agamba abalaba ennaku zino okay first of all I felt bad nendeba ddala nga we are cheap ne batwaliramu naffe abamu abali cheap. I mean abamu ne balowooza nti everyone is cheap like generation eno tebaagala kukola no like in my head I'm like what prompts you to give your njitegeera kale sente survival why would you give your private parts to a man? Ate nekirala oba ye yakyogedde don't remember nti bakuwa emmotoka 1 week nga bagikuggyeeko. So nengamba what are we doing? What is going on? Ye business ennaku zino. Surgery kyese bazikosa surgery. Business kati eri ku mubiri. Omubiri ye business. Nja kusigala nakabasito kange kano. So sigala nako. Business kati gwe mubiri. Nze problem yokka gye nnina n'abawala abasinga. After 5 years omubuuza weekolerawo kaki nga tekaliiwo. Yeah, what up? I think it goes back to what you said, we don't save. Sente zetukula oba zitulema. Anyway, you need to have you need to have an idea. Sente bezitandika okujja. Move away from, okay, yes, the hotels, what, and all that stuff. But you need to have an idea. How am I going to use this money? Yeah. It's not just about buzuwa kaze wenna n'abawala omuwala omusanga ayagala agule Benz. True. N'omwana yegwe maintenance ya Benz ogimanyi. Ekintu kifa bufi beekiti. Ne bakusaba $5,000,000. Be basajja nga basatu nga bakwebaseeko. Kaba abantu bafa bali high end. I know. Naye nga $5,000,000 olina gy'osobola ogenda mu kyalo n'ofunayo ka eka k'ettaka. N'ogenda n'okagula. Omwaka gugenda okuggwako nga eyatandika n'emu olina eka zo nga 5. Okitegedde? The next year nga tozimbyeko kayumba ototaddeeko bisolo. Yes. Ng'otandika okufuuka idle busy eyo. Oba okiraba. Naye kati abawala baffe bw'omugamba ebyo ayagala kugula mu kyanja $7,000,000. $7,000,000 ayagala kwera mu apartment. Okitegeera ayagala kubeera mu apartment tayagala vaamu. For me that's my only problem with them. That as they sell their bodies for the highest bidder, they don't use their they need to have priorities. Yeah. Or because nga bekugambye nti omubiri gukaddiwa. Era okyogedde banna. Okitegedde. Otuuka wano waliwo abawala baali b'amaanyi. Kati waliwo omuwala yalinga mu good life eyo, sijja kwogera linnya lye, bagamba yagenda kati na ku kyeyo. Naye abasajja nga baayagala omwana oyo. Oyo omwana ayinza okuba yeebaka n'abasajja 100 mu eyo period. Naye ekyo tekitiisa nnyo. Abakazi abasinga bali mu basajja 2-3. Lifetime. Asinga nga gamba naakebaka n'abasajja 3. Naye sebo omusanga abuulirira abantu. Ebyo ekisiru sibyagala nze. Nze kati ze dodo. Nze omukazi. Abakebaka kati n'abasukako 10 we should shut up. Kati mumwogere mubuulirire abantu. Nze omukazi ng'olina nina emboozi ezimu kati nze ndaba omukazi ng'ozadde mu basajja 3 oba 2. Don't talk. Tosobola kujja kunnyonnyola bya morality. I don't know. I don't know. Simanyi nsonga yakubaako, it could be genuine and what? Yeah. But the odds are no longer in your favor. The first question we shall ask you is that,
Anti yali obufumbo bwagana kati awo we twagala. Omusajja nanzirukako kati yaddukira kati gwe totubuulira ku bya bufumbo, totubuulira bye bakuuma musajja, totubuulira okujjako kati abo mawuliriza ayogera ku bubi bwa musajja. Kuba ozadde mwono omusajja, ozadde mwono omusajja, ozadde ne mwono omusajja. You mistake. Kati gwe waliwo ebintu, waliwo emboozi z'otalina kunyumyako. The only time olina okuvaayo ng'ovuma abasajja obubi bwabwe oba ng'obuulirira abawala bannaye abasajja babi nnyo biki naye tosobola kulaba yeeyambudde n'otandika tugamba women are cheap. Tunyonyolemu ggwe alina ne exhibit. Single mother of 3 different men. Tubuulire ggwe alina ne exhibit. Okira kyegamba. So I know they are going to say, but you know Kasuku, you know, when things don't work out, it is okay. Nayo in exhibit. You have the hallmark of adultery on you. Whether it was adultery or not, you have the hallmark. So what are you saying? What are you going to tell us? Explain to us, what are you trying to say? Okirabye? Yes. So kati nina emboozi zesitabeeramu natandise nno nakugambye dodo natandise. Kati nina argument ezimu nga beetandika nvaawo. Ngeriwa. Bwe ntandika owulira abakayana emmotoka eyo n'eri nga tebalina mmotoka nga nvaawo. Bwe ntandika owulira oyo talina ssente ng'ate oli mumanyi aziyina. If you start talking talina kyali. The person has a huge legacy behind them. Just because they're not saying it to you. That's the reasons why we celebrate these things. Can go 15 years of talk and talk. That's nice. We throw these celebrations to remind some people who may think that you won't make it that far. But those who think it is business as usual. You give them a stark reminder that, man, it's been 15 years up here. Wow. So their arguments I don't want you to be involved in. Kati bensanga motivational speaker nsirika mu busirisi. Right. Ne muleka n'ayogera byayogera n'agenda. That's why they say they no longer trust motivational speaker. Kuba kati motivational speaker ajja n'agamba ekintu. Okiwulira? Oli ajja n'akugamba mbo kati you know the best way to grow rich. Are you rich? How did you grow rich? Did you grow rich like this? Now you see waliwo abagagga benda wanga ayogera ekisookera ddala bw'oba onogaggawala bugumiikiriza teyagumiikiriza yabba okitegedde ogenda owulira gavumenti boogera waliwo ettaka simaali yeewa nga amwaliri mu balibba ogenda owulira simba waliwo ddiiro yakola kimwaliri naye ali ku TV atunyonyola kati bannange you need to be patient, allow it to go through the process. You have to put in the hard work. Yes, the hard work is okay, but tell us which hard work. Guwateekamu obwongo tunyonyole bwongo ki bw'oteekamu ng'onobba omuntu okitegedde kyegamba be bali ne bali abawala mbu kati bannange najja ndi house girl nenva mu house girl nentandika siika paani sente za flampeni wazijjawa tunyonyolemu nti waliwo eyankwana ku kyalo oba boosi wange taata weewaka yandya nampase eyo paati tebagyogera kati kasita togyogera nze obaye kasoera I started with a few clothes nga nzitundira mu bbuutu y'emmotoka gwe yalina emmotoka you started with a few clothes yalina emmotoka lekera ebyekisino omanyi wanange natandika ne kabotika kati nsobola owulira agamba nti twalinga abantu basatu ne tupangisa akaduuka oyo story ye njajja owuliriza naye naye alina okumbuulira abantu abasatu ye yayitawo atya banne ne basigalayo kitegeeza waliwo eyamukola wano n'amuwa capital n'amwongerayo yes tebaagala byogera kati olaba basire queen tebava ku nnyonyi naye ng'omanyi omuntu ajja naga nti ndi Spain omanyi abantu beba visa za Schengen gw'omanyi bank statement gy'olina okuteekerako naye n'omubuuza nti miliyoni 3 gwe wateekerako gaavaawo tasobola kuga nti sugar daddy yatuteerayo fembi tugende takyogera okira kyeggamba kati awo bamisiririnze buno obuwala waffe kyakola njagala bad black yaggambirawo tubba twetunda oba okitegeera kyeggamba kati nze nina byesitawuliriza era oli baatandika onnyumya emboozi awamu tosooka kuzimba nnyumba ya waka sooka ozimba ez'abapangisa nze nga nsirika
kasita mbyewulira nga nsirika ogaba kambe wano ayina ensonga ze kati ye waba ayagala z'abapangisa azizimbe nze ndazimba dda gye nsulamu kati njikole kinjimenyewo. That's why this guy got a lot of backlash w'embuzi nga bagamba oli wa super life by'oyogera. Maybe it's true but he didn't, I think, explain well. Omusajja affe ow'embuzi kyatapakejenga bulungi. Omanyi gy'oyogererawo amatalinga omusajja affe ow'embuzi yayagala okukwata ku banaku abanaku si yakitageto DNC ye okitegedde kuba abantu bonna nze nalaba abantu nga bakayana abantu bakayana talina wadde kagadde kasukuma wiki wapangisa. Omanyi abantu balina we bapangisa n'alimaalimawo ko obunyanyanyanya takiyina abalala akola 9 to 5 kituufu because akubbayo ye kuliko Absa Bank gy'akolera ofuna bulungi kati yalowooza akkirizibwa okuteesa. I told the man I told the Obeera era namugambye era waliwo ne project gye tugenda okukola ffena ne mugamba lekera okwogera n'abanaku gamba target audience yage. Yes, no. Because Obeera project ye weri bakoledde the rich people bakoledde era kyabakolera ne problem gy'alina eri emu ye ayagala kunnyonnyola nti jangu n'embuzi emu nze nange embuzi emu sijja bugulayo embuzi emu hati sisobola then ate zibe bbiri omwaka gakuwedde n'embuzi ze batunda emitwalo 4-5 breedi ndala ku zino ezaffe ze twogerako ye kyatannyonnyola kati namugamba abantu bannyonnyole breedi z'embuzi ogiriisa ki tulageeyo ko embuzi emu ey'ensanvu-mu-etaano awo ndogirayo nga nnene beeti wanti waliyo embuzi nga nnene naye kati tulina abantu n'embuzi tamanyi we bagigula agenda ali ku lufula bagula embuzi gwomanyi nti kati embuzi eri mitwalo 3 embuzi ennungi gye musobola okulya nga kilo ziwera eri mitwalo aga yes genda wali ku lufula olabe kati eyinza n'okuba erimu 3-5 oba 4 embuzi egi yes ati oli kyakunnyonnyola naye kati obuzibu bwe tosobola gamba abantu mbu leetayo embuzi emu after years zijja kuba embuzi 3 kuba embuzi ezaala emirundi 2 omwaka kati omwaka mulamba nga nina embuzi 3 mbeera ndi mulalu abantu alina bagamba nti kati jangu ogule embuzi 10 embuzi 10 ogenda kuba omwaka we gugwerako ogenda kuba n'embuzi ameka kuba buli emu beba ezadde 2 oba 3 the month something like that you want to have 30 goats. Now that is viable in someone's ear. Yes. But you cannot tell me I come with 1 goat and nine eri wajjajjange tulinayo embuzi kati ziri mmeka ebbiri zino ziri lubuto ne kali n'eno emu ne kali ke baakazaala ze embuzi 4 kati ebbiri ziri lubuto naye jjajjange wali at the beginning of the year zaaliwo oba 2 oba zaaliwo meka kati ne zino ebbiri be zinaazaala that is maybe next year nga mu February kati ogenda olaba nti after 2 years ninawo embuzi 10 oba something like that. Something that is applicable. Kati kye nnina okukola bwe manzaagala mu bungi nina ggula njiweyo ngule njiweyo oba kitegeera. Hey. So bamulabanga motivational speaker nafuna backlash. Ne bamugoba. Naye nga kyakola kituufu. Oba kitegeera. Era nze namugamba Obeera nze jangu nkwatagana nange si kwekubira kadingidi but well ne benkeekubira people watch Kasuku tugende ku faamu y'omugagga omugwe mukolera bakkiriza mulage system zizino abantu mubalage nti kati ono omusajja faamu ye twamukolera kino amazzi twamuyamba kugakolabe kati embuzi yatandika nayo sirimuga gula besti kati tuziriisa ono ye manager gwe tusasula feze zino formula ye agitulage mu bagagga bayogera nabo kutegedde kati abantu bajja kitegeera but now last question from me I saw something about using people. I don't know whether it was an old video or something, but some guys, some tegedde ndoza ba social wakantu. No gamba kati naize engeri jene mukula wano njaga tandika kwesa abantu. Like I mean I've learned to use people. Yes. So I wanted you to what do you mean by using people? You need to be with someone ngoina kyomufunako. That's what you mean. Yes. Nga omuntu gwembera naye abere nga alina kyasingako, right? Any person go dealinga naye. Okay. Oyina okuba nga oyina kyomujjako. Okay.
Okitegedde nti kati dodo you're with me because nkuwaayo akantu on top of everything luli we were workmates ebintu engeri gye bituuse nja kutandika na buntu bubiri okitegedde luli we were workmates okitegeera twogera kibiko omulimu gutugatta now after that I need to find your usefulness to me lwaki kuba tubadde nnyo n'abantu bangi oli talina kyaggattako n'akuvumya okitegedde oli talina kyaggattako n'akuvumya nze kati sikyabeera na muntu nga actually mikwano gyange emikadde gyo gijja sigalawo nememba sina sikola mukwano mupya nga sina kyenkufunako okitegedde nina okuba nga nina kyenkufunako n'abavubuka mbagamba omuwala baba tagenda kujjamu you have no business taking her out on those dates. Be clear on the first date. Be clear on the first date. Omugamba, I love you, but sex has to be involved at some point. I know kukiriza. Kale batagenda mukuwa kworo. But concession has to happen. Okay, yes. Ategeera nti you are in here for the love and the sex. Concession has to be there, but then he also has to be considerate. I need to see what you're going to do for me before I give you my things. Because I'm a prize. Cuckoo. What I'm saying. Okay, for me, anyway, wala solo kwa oli baba kwagala kukola wakebyo it's okay. Yes. Nayenza okusinzira katale nga bwe nkalaba ne bwe kayimiridde. Kutuza kungamba in a month nkujje mukatwala kiwango. Ulira month. We are talking days. Goli mu month. Abawala kati ensonyi ze basigaza ziri zimu. Butakuwaako olunaku lwakusanza. Abasinga tebannatandika kufuna leeyo. Naye ssebo leero baagenda enkyakuwaako. Naye mukaba badda. Wakiri? Obaze eri munsi ki? Leero baakusanga enkyakuwaako. Kati ensonyi baziina ku kino nti the first day we met he will think I'm cheap. Naye gwe mutwale mufune wano mutwale out bikimunyumyenyumyemu okitegeera. Bemba mwawukana akuweeyo ka kiss. Ye ate Katonda n'akusaasira bemba mwawukana ne mukiisinga. Oluggi oba oluguddewo. Kati go wano batuuka mwa just let me know when you reach. I've reached, thanks for the outing. But you're a nice guy. You're funny. You're like my father. No man, yeah. Yeah, you're like my brother. Buli we put a statement here, you manya. You are like my brother. No gavana. Ngenda lyono. Nekombe no kwekomba. So every time men. So what you're saying? So when you men these days that kind discussion afterwards. You gamba your lips were soft, bichi. Then I'm fully ranjide. Can I kiss you again tomorrow? Kasita kiddies. Ngomanya. Namuyingira room. Ngomanya chi. Abasinga wabera jakuwako, which is not a problem. Okay. Abantu, yeah, sex is divine. But abantu bakifulula. Kachageza ndi musira alowooza nti no kati bwe nkuwale the next day ugenda kudduka. Kukuza everything ugenda kudduka. You have your principles. Bwobanga ekyo kyovugirako well and good. Osobola ovugirayo. Anyway. Naye nze nkugamba kyenkugamba. So basically n'omuvubuka kati ofunda n'onakozeseza n'agenda. Ate waliwo akukozesa n'akolekera n'abaana. Nange oli mutuufu. After ya. Ng'olinayo ddogo. N'agamba tulina. N'obeerawo ng'obulamu bwo bwonna bwonna olina osigala ng'okiraba. Kikutunuulidde beekiti. Ate nga kimufaanana. So kitegeeza n'abavubuka ennaku zino okwagala making sure alina kyakugattako. Of course. Sente engeri gye zitubonyaabonyaamu nze tosobola kujja kunnyumiza ebyo mbu I'm the prize. You're the prize. Nnyoko. Ayi mukama. Yes, we understand you're the prize, but at the end of the day, you know? Yes. Wow. Thank you, Kuku. Kale. And you're looking good. When you know wana. Now we have to work. Okay. I will keep singing about the stomach. Nalabeko conversation ni. Omusaja wa detox sample. Omusaja we yaganye. Yaganye. Good. Bad black yakuganye okola. Yangambye no size yeyo. Okay. I'm going to talk to Nakugane Chivumbe Bambi tulabe. Atandika okumpayo detox. Yeah. Tulabe. Nice shoes, Kuku. Thank you. Yeah. You know Hugo Boss. Even nice going HFan. Chingena kweraga. Waliwo munnaye waliwo. They are nice. What does it nenga? This is nice shoes. Waliwo mukwano gwange yazimpa. Ambi. Neno yazimpa 2 years ago papa nga yakafa. Papa lwafa lwazimpa. Ka Hugo Boss kaliwa.
Kaakano wano nkalabe kalebo. Banna. Bambi they are nice shoes. They are nice shoes. You're very Kagundi smart okalabe. Nkalabe ka Hugo Boss. I have a friend of mine yazimpa. Bambi, that's a good friend. Wala muntu akuwa ekirabo n'ogamba ya. Yeah, people gift me a lot. Bambi, that's and they gift me shoes. They do. Yeah, because I love shoes the most. Oh, you do? Yeah. Era obanga oyagala okumpa ekirabo mpanga tto. Bino ebisigadde sibifaako oba waggulu nyambadde kyoba ki naye ngatto. Nyamu. Is it 4th edition? Which edition will it be? Fourth edition. Engatto ntegedde. Luseke nyamu negenda beera wano. 12. Kasita twakoze eno gundi 15 years. Abagenda ogikola ne baŋŋamba wano tovaawo. Fine. Because twagala emmeeza 2 ku 3. Kati ngina kugwira abantu be spacinge wano balye banywe. We call it a day wabi. Size yoki? Nja gikubuulira. Okay. Kale tweyanziza guys. Welcome. Have you ever realized that there is a breast without nipple? But without a nipple,